Nevudde ku kyabaddewo olunaku lw'eggulo akakiiko ka Paalamenti ya Amerika akavunaanyizibwa ku mawanga amalala bwe kafulumiza alipoota gye kaakoze ku bakulu mu bitongole byakuno eby'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye ng'alipoota erumiriza abakulu mu byokwerinda okwenyigira mu kutyobola eddembe ly'obuntu. Ssentebe w'akakiiko kano Eliot Angel mu kiwandiiko kye yaweereza minisita wa Amerika ow'ensonga z'amawanga amalala Mike Pompeo yasabye Amerika ekalige nnatti ku banene mu bitongole by'ebyokwerinda mu gavumenti ya Uganda. Akakiiko ka Paalamenti ya Amerika kano era kaagala gavumenti ya Amerika esale ku buyambi bwonna obubadde buweebwa Uganda naddala mu byokwerinda n'obutebenkevu. Akakiiko kano kaagala gavumenti ya Amerika era ewagira ebitongole by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu wano mu Uganda. Minisita Okello Oryem agamba nti alipoota ng'eno empya eyakoleddwa kivudde ku bannabyabufuzi ba kuno naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti aboogerera gavumenti ya kuno amafuukuule nga basisinkanye bannabyabufuzi mu mawanga g'ebweru. Minisita Okello Oryem agambye nti ensi z'abazungu ezimu tezirina kalungi ke zaagaliza Uganda yattu okuggyako okwagala okutabangula eggwanga lino okumalawo emirembe gavumenti ya NRM gye yaleeta. Domestic issues in Uganda, whether it be political campaign issues at the moment, the political candidates who connive with foreign governments to destroy Ugandans, they're not doing any good for Uganda. These Americans and Europeans and all these foreign people do not know the details or do not know the local politics in Uganda, the local issues in Uganda in detail. They read from what's in the press and they take decisions based on that. But in the end, it's a country that will be destroyed. Ebyo nga bikyali bityo, Uganda yegasse ku nsi yonna okukoza olunaku olw'okwefumiitiriza ku ddembe ly'obuntu olutuukidde mu kiseera ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu beemulugunya ku b'ebyokwerinda n'ab'amakomera okusigala nga bakyatyobola eddembe ly'obuntu. Olunaku luno lutuukidde mu kiseera nga bannayuganda abasukka 50 kibajje battibwe mu bwegugungo obwaliwo mu mwezi oguwedde oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alipoota ezize zikolebwa ez'enjawulo ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga lino zooleka engeri zeekokkola engeri ab'amakomera mu ggwanga lino gye batulugunyamu abasibe ate n'engeri gye bakwatibwamu nga batwalibwa mu makomera ago n'oluusi nga tebannatwalibwa. Wabula ekitongole ky'amakomera mu ggwanga lino kigamba nti wadde nga waliwo obumulumulu obubeerawo ku basibe abamu naye ekitongole kyabwe kye kisinga okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. We are not featuring promises about that apart from some isolated cases. Waliwo ekitongole ekyasinze kuba kigoberera eddembe ly'obuntu ky'ekitongole eky'amakomera. Yadda mubeeramu obumulunguse nabwo obukolebwako okusinziira amateeka nga bwe galagira. Dr. Livingstone Sewanyana omu ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino agambye nti eggwanga likyalina okusomozebwa kw'amaanyi ennyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu kubanga n'abamu tebamanyi kye kitegeeza bwe gutuuka ku kulwanirira eddembe lyabwe. Mu mbeera y'emu Dr. Sewanyana agambye nti abakwasisa amateeka mu ggwanga lino be bakyasinze okutyobola eddembe ly'obuntu era ekizuukusizza n'abamu ku bannayuganda okumanya kye balina okukola okwerwanako beetaase n'okulwanirira eddembe lyabwe. Kituufu nti waliwo bingi ebikyalemye naddala enkwatisa y'amateeka kubanga erimu nnyo okukozesa eryanyi. Kituufu nti obwavu buteyongera n'obutaba na mirimu. Kituufu nti mu biseera bino ebyokulonda waliwo ebitagenda bulungi, naye mu byonna kye tulina okumanya nti bannayuganda beeyongedde okumanya eddembe lyabwe era bwe balaba balikozeseza bulungi basobola okusalawo abakulembeze abatuufu abasobola okubajja mu mbeera gye balimu ey'obwavu ate era n'okunyigirizibwa. Tusuubira nti bwe tugenda mu maaso nga bannayuganda tunaasobola okwongera okussa ekitiibwa mu mateeka kubanga wali amateeka ate wabeera eddembe ly'obuntu. Emisango egisukka 30 gye gyakawandiisibwa ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu mu mwezi oguyise kyokka ng'egisinga ku gyo teginnaba kusonjolwa kubanga obukulembeze obusalawo omusalawo y'enkomeredde tebunnaba kutondebwawo. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda aka Uganda Human Rights Commission kagamba nti okulwawo okulonda ssentebe w'akakiiko kano omujja kye kimu ku bikyavuddeko emisango okweyongera mu kakiiko ako naye nga mpaawo ngeri yonna gye
ayinza kugisonjulamu. Okuva eyali ssentebe w'akakiiko kano omugenzi Haji Sozi Medica gwava mu bulamu bw'ensi eno omwaka oguwedde, ekifo kino tekiddangamu kujjuzibwa era abakulira akakiiko kano kaakano bagamba nti okusalawo kutono nnyo gye bali kubanga obukulembeze tebuliiwo. Akola nga ssenkulu w'akakiiko kano Dr. Amoti Katebalirwe agambye nti Uganda yakwongera okufuna emisango egikwata ku kutyobola eddembe ly'obuntu okutuusa nga ekifo kya ssentebe w'akakiiko ako kijjuziddwa. Alipooti y'akakiiko k'eddembe y'omwaka oguwedde tetunaba kugiweereza mu lukiiko lwa paalimenti nga bwe kisaanira okukolebwa buli mwaka. Ekizibu kye tulina kuva chairman waffe yatuvaako omwaka oguwedde tetunaba kufuna chairman omujjuvu kulondebwa. Ssenkulu w'ekitongole ekya African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims Herbert Nsubuga agambye nti emisango 10 gye baakasobola okuwandiisa mu mbeera ey'okutulugunya abantu naddala okuva mu butabanguko bw'ebyobufuzi mu mwezi omulambo oguyise. Kati aba African Center Treatment and Rehabilitation of Torture Victims twakafuna kesi 10 pa campaign z'okulonda bwe zaatandika. Kutuubulwa kw'eddembe ly'abantu genda mu maaso kubaddewo nga mulimu okutulugunya ebitongole bye muwulidde bikubye omulanga ku bikolobero bino mu biwandiiko bye tubadde tuweereza mu ab'amawulire. Kati entegeka y'omwaka guno era twejjukiza okuteeka mu nkola eddembe ly'obuntu mu mirimu gyaffe gy'abasirikale n'ab'amagye. RDC ekitongole kya UCC n'ab'ebyokwerinda be bamu ku basinze okunokulwayo mu alipoota ez'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu nibye bakyasinze okutyobola eddembe ly'Abannayuganda. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC kirinnye mu kyoto kigobya abawagizi baakyo abaagwa mu kamyufu k'ekibiina ekyo ate ne basigala mu lwokaano ku bifo eby'enjawulo. FDC egambye nti bano kibaakola kimenya mateeka. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi anokoddeyo ennyingo ey'e12 akatundu dda egamba nti omuntu yenna anaagaananga okuva mu lwokaano nga wanguddwa mu kamyufu k'ekibiina anaayitibwanga kyewaggula era ekibiina kiba tekikyamubalanga mmemba. FDC okutabuka kiddiridde abantu abeesimbyewo ku lwabwe oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kamyufu k'ekibiina okutandika okwekulubeeseza kwakwatidde ekibiina kino bendera ku bwa Pulezidenti Engineer Patrick Amuriacho Boy mu bitundu gy'ayitira ng'anoonya akalulu ne babuutikira n'abantu abalina kaadi z'ekibiina. Kwesimonga independent oba tekyali party member kati kiba kikyamu omuntu kwesimonga independent ate ajja yeekulukubiriza ku kibiina mu bifo byonna byonna abo naabo bibalimu pate erina mu bakandidate kati sagamba tulina candidate ate siba tulina nowa independent ate kiba ekyo tosobola kuba mukazi nga toli musajja oba kimu